nalabye TVM mbu Nammere yali advisor wa President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba teweesimba ku bwa president, oli politically immature and unexperienced. Kirabika Nammere yeya advisinga President Kyagulanyi okugula emageri azimbewo kalina oba eyo mansion yeriko, era Nammere y'omukyabika ye yali advisor okugamba His Excellency Kyagulanyi agule Busaabala azimbeyo beach. Era kirabika Nammere oyo ye yagamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okwesimbawo Kyaddondo awangule n'ebitundu 99 ku bubaka bwa Parliament yali by election. Kati era Nammere oyo y'omukyabika ye yagamba Kyagulanyi atandikewo NUP era agizimbe bazikole ne headquarters to different parts of the country. Naye Nammere good advisor nga tolinga president waffe gwe n'akaluluke wawangula wabba kabbe olinga Museveni, ekyo kyo tekivaawo. President waffe yali omubaka w'ekyaddondo, Kyaddondo East, yawangula n'ebitundu 99. Ye yajja n'amaanyi g'abantu gwakako wakafunidde mu ofiisi bakakuwa bubi. Kati president waffe newakera ku makya ebyobufuzi n'abivaamu, ligase gy'alina mu byobufuzi gwa advisor we tonnagifuna. Agamaanyi g'oteekawo ng'oyogera singa ogakozesa okuzimba political career yo kyandibadde kirungi rather than okudda ku president waffe mutandika omudiscreditinga. Ye byakoze abikozi newakera ku makya n'agamba ebyobufuzi mbivuddemu, tewali asobola mmenya likodi ze Uganda mu kabanga akatono kabibaddemu. Kati amaanyi g'otumalirako ago ng'omubeerako kuba mwafuna free to air. Bwe njogera free to air ntegeeza NBS, Sanyuka, Bukedde, Center of Propaganda, baba wa platform ne muddo okwandika sitoyogera ku Kyagulanyi. We eggwanga lijja wulira yafuuka business. Amaanyi ago gateeke mu kuzimba political career yo kuba tonnamwenkana. Kale ate gwe yamuwa amagezi ate gwe tonnamwenkana. Kale amagezi yemu abaganga abateeganga. Justin Nammere beyongedde okubanga bamukomerera anti yayita sitooku mpya, mbu ye sitooku mpya essaawa ya kakati ekutte wansi ne waggulu mu kibiina kya NRM, era nga wetwogerera mbu beebo bamu ku abo abasuubira okubanga bajja kubanga baweebwa obwa minisita, era mbu bamuwaana bitya. Byeffe munnaffe tubawo kubanga tukutuusaako byonna byonna ebitambula era ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Nga byonna byonna bikyali awo, oyo amuwabudde oba amukomeredde olw'ebigambo by'azayogera ku pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yamuwadde gabuwa nti amagezi g'okozesa okubanga weefuula nti owa nnyo oba omanyi nnyo gakozese okubanga ate ozimba political career yo. Awo tuvuddewo, omwami avuddeyo ate ono omwami gwe njogerako muna NRM nnyo, be bamu ku abo aba protecting against, naye essaawa ya kakati gaakaaba gakomba. Okulayira kunyongerako ki? Kuba bye balayira teri bye batuukiriza, bye balayira teri bye bakola. Kati okulayira kwaki? Ng'eggwanga liri mu katu, amafuta gali mu buseere, buli kimu kiri mu buseere, liri mu kubuzaabuzibwa, abantu mubajja ku nguudo muli bagoba mugamba kozi ebizimbe babimenya. Kati okulayira kwaki? Nga byonna bya bulimba.
muli kugamba kozi muli kuyisa biteekateeka bitali mu makulu kozi severonite what bill kozi biki muli kuvuga mamotoka ga road royce bilioni 2.5 bilioni 2 n'ekitundu abantu bali mu kubonaabona mwe muli kweraga mu mamotoka nga mugamba eggwanga liringa lyammwe kabondo bubondo kali awo ng'ogamba okulayira ki muveeyo nammwe kulayira teri bikolebwa ebintu byonna ebikolebwa temuli makulu mugenda kulayira kuvuganya kuddamu kuvuganya Kyagulanyi kukolera Kyagulanyi strategy ndala za kumuyiribya n'abanuupu kubasiba nga tebalina musango mwe mwaleeta ebibiina ne mugamba Uganda tuli mu mulembe gwa bibiina mwe muyiribya ebibiina awatali kuvuganya ate wabeerawo gundi tewabeerawo performance buli kimu kibaamu okuvuganya deni n'otegeera obunafu bwo oba bw'amaanyi go we gali gwe lwaki mulowooza nti bali abalala tebalina mugaso ng'ate nabo Bannayuganda ebintu eggwanga mwe muliziza emabega temubuulira pulezidenti kituufu Parliament ye bode yokka esobola okuyamba omuntu wa bulijjo naye abalimu tebalina makulu era nze neewuunye sente zitokomoka mu balonda ba MP balonda ba supiika kozi balonda baani baki nga temumanyi na ddembe lya muntu wa wansi wa bulijjo luyaki kulayira kuki eggwanga liri temuvangayo nakugamba nti oba mu ggwanga liri mwogere ku mafuta mwogere ku bintu ebiruma abantu mumaze okumenya amayumba g'abantu mugamba kazi tubiyimiriza gundi oda yali nfu ekitegeeza balooya be basoma tebabitegeera abalamuzi be basoma tebabitegeera muve kunnamwe kufuulinga Bannayuganda kati mwenna focus muyijje ku bintu ebitwala eggwanga mu maaso muli kukula bana njagala mumbuulire emirundi gye mulayidde kiki ekikyuseemu waliyo yabadde kuno abakozi ba bloga begundi abasoga naye yasaamirira muli bagaye njagala muntu awaana enaare bagiwaane nga tewali kyekoze tuveeyo tuwaane ebitaliiwo because ye NRM yafuka ddi nti bawaana boogerera njogerere omuntu akoze teyeetaga kwogerera omuntu akoze birabika abantu babirabirawo ku maaso ne bagamba nti kituufu kino wadde nga kino kiriwo ekiti naye kino kyakolebwa naye kati gwe buli kimu kyakubuusabuusa mukulayira mututwala mu biki nze waliwo ebintu byesi mwonone sente naye nze mbabuulira ekintu eki kirungi newoba gasoma diguri meka newoba olina obugagga obwenkanawa amazima gali nti teri gwe nalindabye nga baziise ng'ayimiridde teri gwe nalindabye nga kwegamba ng'avudde kunonoza ekika kye mbu kuba mugagga kuba pulezidenti kuba muki mwe mubonyeebonye ensi eno teri ayingira na motoka mu buliri muzireka bweru tewali ayingira na motoka mu buliri tewali ayingira na kintu mu buliri buli kimu ofaako ng'oweebase osooka kufaako n'ojjukira luvannyuma nnyo nti wabaddeko n'ekintu mweragimu kwegamba Katonda ye wanjawulo muli amu tugamba mwasoma degree it is just a piece of paper degree it is just a piece of paper real education is seen in behaviors ne muli awo ngena nemba tunuulira bannaye ng'ekibiina kyaffe kiswala muliwo kuwaana buwaanyi n'ebitaliimu naye ng'amazima mulaba nti bifu
Kanyabela nali nalaboli kaze bayisiza kaze bali bafunya amantu babiri matanu koze atanu mu maka mu munana koze bali mu bibiri nengamba kati labo gwe eteka lyo iso boli manyi eteka lyo iso boli manyi nga currency yafe yesinga obutono tweyiya bweyi yatulabye tukoze tutyo okulaba nga currency yafe egejja muko nebere yamanyi nenge eteka lyo iso libanyi ndokimanyi nawe liku affectinga Uganda nene nnyo okusinga mmwe Uganda nene nnyo okusinga mmwe nze ndiwe kamuli but nja kubagobera amazima buli kiseera because nze tindi lwendifa Katonda naidi ate nze Katonda yantawo kunsinga tiri dependent nze ndi independent that's why mbakobera amazima buli kiseera ndi independent I'm independent tiri dependent so mube ku ebyo ebyekisiru bye mulimu kulayira ki Veyo nebyekidega bye mulimu era kulayira mwena obwongo buli awo muko madi gali kutono muje mulime neiwanga liri mukulima muje mulime muline ekintu kye musobola bongo bwabusibira galalawo mu confusion mwena diversion buli kisala diversion always nzaka mbakobereko don't underestimate the power of the peasants one day one time mwida kwebuuza Katonda lwali bava muli mukobera omuna NRM yavuddeyo okwogera ebyo byayogedde omuntu oyinza okwogera ne mulowooza nti byakusaaga omuntu ayinza okugamba n'ogamba nti bano bali mu lwali naye ng'ebintu bya ddala era nga olaba nabo batandise okubanga kati balaba ebigenda mu maaso bayinza okuba nno nga baabiraba nadda naye lwakuba nti omuntu aba ya expectingayoko ka envelope n'avaayo n'awaana awo tuvuddewo Omukyala Fulufiga afuddeyo n'agamba nti kiba kya bwenkanya okuba nga tusiimanga abantu nga balina kye bakozeewo nga bakyali balamu. Era agambye nti omukyala Farida Nakazibwe mu butuufu agwana ebimuli bye lwakuba alabiridde nnyo omwana Briera kuva nga kakyali kato okukatuusa wano we kali. Omwana wa Bruno kwe mulekwa eyafiirwa maama we n'amufuukira maama. Tulina okuwa abantu ebimuli byabwe nga bakyali balamu. Kirizo bagana tukwata abantu tubawe bimuli byabwe nga bakyali balamu. Farida Nakazibwe ekyo kyokka at least mwagalo lwekyo kyokka okwata mulekwa nga sobeddwa ensi nga tayina maama nga muto nga ina tata yekanga ne tata yeyiya kwanga by then mama w'omwana wa Bruno Kwe yafiira Bruno Kwe obulamu bwe bwali bambi bwali wa wansi wa kutetenkanya. Omukazi ne yeewaayo mu bigambo ebingi byamwogerwako ne mumulangira ne mumutyobola ne mumukakanya mukakanyiza abantu wano mbagazza obulenzirenzi mbagazza buli musajja kizibu nnyo wano okubeera ne mukwano gwo wadde true friend nga mulenzi kumuwala ne batagamba nti olumwagala. Nakazibwe agwana ebimuli bye naye nga byonna bigenda mu maaso katweyongereyo okuba nga tukutuusa akamawulire ag'enjawulo. Ono agambye nti wabulayo essaawa eno obutikitiki tubala just essaawa busaawa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alayizibwe naye yagambye nti ne bwanaalayira esigadde essaawa busaawa okwerayiza kusobola okutuukirira okwerayiza naye nga munnayuganda ky'olina okumanya okulayira abafuuse president wa Uganda, the answer is no. Kiddamu without fear of contradiction. Okulayira tekugenda mufuula president wa Uganda ni president wa Uganda omutuufu. Njagala munnayuganda tusome ekintu kino okitegeere. Odds zino ziri zitya. Lwaki agenda okulayira ate munyiikaavu nnyo ku kulayira kwe. N'akuleeta amagye byonna byakulaga military drill byali mu kukola. Okay. Oba president internationally recognized president abeera n'ebintu bisatu. Kiddamu internationally recognized president abeera n'ebintu bisatu.
Nchiddamu okulayira kw'ono omwami tekumufuula president. Lwaki? International recognized president abeera n'ebintu bisatu. Ekintu ekisooka bakiyita legitimacy. Ekyo kimu. Legitimacy n'agijjawa from the deciding factor. Kitegera? Then number 2 abeera alina ekintu kye bayita influencing factor ekigenda oku influencing oba president we. Then number 3 abeera n'ekintu kye bayita determining factor ekigenda okudetermining oba president. Nakugamba nti gwe munansi tosobola kudetermininga president wa ggwanga, tosobola. Ebyo nabagamba ekintu ekimu nze saagala nnyo byakulimba kubanga njagala mpite mu realities. That is when you are going to learn. Okulondako tekufuula muntu president. Ndi abeera tafuuse president, abeera akyagulako. Lwaki? Atusoka tuzitunulye zino factors esatu. Kubanga nakugamba nti it is the history that gives us the present then to know the future. Tuyimiridde kakati what Uganda inogenda gitandikira mwaka gwa 1953 under Sir Edward Luwangula Muteesa II. Okitegera bamala okumutwala mu bwanganguse nti ekintu kye bali bashapinga by then yali new world yali old world order enkadde senior world order yali old world order gye bali bakola nti bana abantu bali bagala superior minorities okufuga era nga bo target yaabwe yali yakuwerezaako kututwala nnyo mu gundi eyo kutudisplace nga biki bali bakimanyi nti no bano minorities banaku babeerawo for survival. Okitegera? So they have to kill. Kati banatta bagenda teekawo embere egenda okuforcinga gwe ogende mu exile. Okitegera ekintu ekyo? Ogende mu exile. Bano ba minorities nti bagenda ogicreatinga. So Sir Edward Luwangula Muteesa yali candidate yalondebwa ne mu meeting yatula the 5 kingdoms that make up Uganda. Balonda Sir Edward Luwangula Muteesa kati nga kizibu nnyo ku bazungu bano okuleeta president omulala atali Sir Edward Luwangula Muteesa okuli wacha kigenda balabisa wabula mission yabwe yali yakuleeta minority. By then minority yaliwo bali bamuyita Apollo Milton Obote yaliwo. Kati okuba nti kwaliko Apollo Milton Obote ate nga gwe bayitaako okuleeta naye nga tebasobola kukikola nga deciding factor etunulidde ku kintu kambi biri ebintu bisatu. Deciding factor etunulidde Sir Edward Luwangula Muteesa II. Okitegera ekiro ekyo kati kiki bakola mu Lancaster oyendagano omusajja gye bamuliramu olukwe era bwe bamala okumuwa entebe Apollo Milton Obote yabeera prime minister then Sir William Wilberforce Kadumbula Nadepo owokusatu n'abeera vice president we. Naye njagala ojjukire nti mission yaabwe yali yakuleeta their determination was to bring Apollo Milton Obote kubanga yali asuutinga old order yali ekola ki old order yaliwo by then. Okitegera? So bakozesa Apollo Milton Obote overthrowing kabaka okudduka e Bungereza yali tagenze mu exile. Ekyo tebakikulimba. Yali agenze kufuna maje okujja okulwanyisa Apollo Milton Obote kubanga endagaano ze baali bakoze zaali ziraga nti Bungereza nena protectinganga Uganda. Uganda yali amaze okufuuka protectorate eya Bungereza. Kati ndi Bungereza nena protectinganga Uganda ku byonna. Kati nga ekintu kyonna ekyali kirina okugwa mu Uganda Bungereza eno yali enokukola ki? Erina okumala nga determining factor. Okigira? Nga determining factor. Wabula Apollo Milton Obote nga maze overthrowing kabaka yalinnya ennyonyi yadduka agende asisinkane abantu bano bamuwa amagye nga bwe baasuubiza okusobola overthrowing Apollo Milton Obote okumujja ku ntebe gyali yakoze gyali yawambye wabula nakugamba mission y'abano yali yakulimu replacing na Apollo Milton Obote era Sir Edward Luwangula Muteesa II teyadda. Okategedde? Teyadda. So this is the determining factor. Kakati tudde ku situation ene eriwe sawen His Excellency Kyagulanyi alina deciding factor. Nchiddamu alina deciding factor. Era campaign ya moja mulimu ya DRF ntuufu mpi ogenda kulayiza omuntu naye kyekiraga nti bannansi bamugira kati proof gyalina okuleetebwa evidence egenda okukakasa nti ono ye president erina kuba DRF wabanga taziina n'alayiza omuntu kitegeeza agenze against the universal democratic principles azigenze mu nti ki will of the people did not elect him but rather it was a military operation kyeyakola aho wetuli tumulina bino bipa balimba just bazannyamu buzanyi bano tubalabye bangi ba Blaise Compaoré balayira itegere kintu ekyo bano bakanoma Gaddafi balayira Maduro yalayira ne bamwocha jekeze twina nyongere Omar el-Bashir muloza yalayira bonna balayira. Did they lead? The answer is no. Tebakulembera lwaki tebayina bali tebagase factors kati onagenda kulayiza omuntu nenga DRF na katana zikola tanaziteka. So the deciding factor taina evidence, the deciding factor ya mulunda kugambye oyina okugatta gundi 3 kakati tulina ekintu ekituta influencing factor. The influencing factor ya Uganda bagita United States of America basing on the Second World War. Otalo lwabeera nti ono yaliwo big fan as an economic factor. So it influences the politics in Uganda. United States of America ye influencing political factor mu Uganda. Okitegera etya ye biggest funder.
tosobola kufuga nga tolina sente byo tebabibalimba tosobola kufuga nga tolina sente basing on the agreement eyakolebwa after the second world war wakati wa Bungereza ne America okitegeera ne America kati kitegeeza nti ono okubeera ne economic factor America ino okubeera ku side yo ani agirina tutegeko omulamuzi tulayiza omwana w'emagere nkiddamu tutegeko omulamuzi tulayiza omwana w'emagere ono ye president agenda kuba square kubanga kyenkakasa ne tubeera tulina DR forms 10 zikakasa nti Kyagulanyi yawangula tugenda kuproducing ezo tukakasa nti tulina DR form kyobola omulamuzi Kisaaki yabagamba byabaka mateekayo DR form ziteekeyo nakatana ziteekayo yanyoma mulamuzi munne yamunyoma oshegere kito ekyo so nkugambye tulina ekintu tuta influencing factor. United States of America influences the politics of Uganda ensonga lwaki from 19th October 1962 America ye biggest funder wa Uganda ona agirina we are waiting and just watch that space nakugambye nti okulayira kwa bano tekulina kye bitegeeza just bakuzanyira ku mutwe kutuuba oba kutuwunzawunza tekirina kye kitegeeza okulayira kwe kitegeeza fire them kuba agenda kakasensi nti yawangula akalulu just watch that space nzija munna Uganda ngenda kutemera ensonga eno mpola bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs okulayira it means nothing. It is only going to mean something in the system. Na yate system bagenda jikubamu omutwe bagikubegwe munda utegere kintu kyo bwe batyo Maduro yali alowooza nti alayidi wakitalo agikuba omusenge bagikubamu bajeke n'atya kugambye legitimacy weziwerera ssaawa 6 ez'ekiro olunaku olwaleero egenda kube muvuddeko. Yes, we are going in a new Uganda. Fete tunagaanako omuntu yenna alina kulayira mugende mulayire. Then tulina determining factor. Kugambye ziri 3. Determining factor is excellence Kyagulanyi Center mu Robert King Charles yabadde mu America mu Washington. Waliwo atannagendako tebannamukongratulatinga namukongo kyovola bakalulu konna ekabadde nga kabeerawo America ne Bungereza balina okukongratulatinga kakati waliwo neyatugambye nti alangiridde olutalo ku European Union eno ebijjiramuwa Uganda eri mu capitalist policy era ne France ogenda kugyetaaga Temasi Taiba yakugambye they go to hell tugenda kulwanagana nabo let us watch that space ani yali akikoze NRA egenda kukola record esooka nti bano bakubya aba capitalist ne bajja Uganda mu communist state nga abantu tebamulonze kubanga according to 1900 fe amanyi bagatuddiza 1894 amanyi g'abantu 1962 amanyi g'abantu ne mu constitution ya 1995 amendments zeyakola all power belongs to the people na kugambye no article tasobola kugikwatako kuba si yagiteekawo kati tugenda kuyitamu eyo factor agenda kutya so gwe munansi toddawo kweraliikirira fe ekintu kye tugamba we should not legitimize a military operation. Why should we legitimize to legitimize ngachi? Just watch that space kati hey Kyagulanyi amaze okubeera ne factor sati kiki twetaaga factor emu bweti etya twetaaga justice omulamuzi Kisaaki anabitukolera katulinde tulabe kino ekintu kyenkugamba sigambye nti bwekiti we kigenda okuba n'ekintu kino kyekyali e Gambia under Adama nga Yaya Jammeh alemedde Entebbe Adama yalayira mu ggwanga mu Dhaka that is Senegal. Ekintu kino kyaliwo e Somalia under Al-Shabaab nga bagironze Ali Hussein bamulayiriza mu ggwanga erya Kenya nazimba government ye naddayo n'atwala obuyinza mu Somalia. So kakati NRA don't celebrate the revolution is just starting. Ndowooza obiwulidde abagambye nti munange mu celebrating naye si nnyo muyinza obutalasting along okusinzirira ku ebyo byonna ebyanyonyodde aba president abazze babeerako n'ebibaddewo byonna kale kusinzira ku mawanga ag'enjawulo n'ebibaddewo ebyo balabyeko agamba nti wano tebinaggwa bali kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona wole wona wosinzidde sigala naffe tova